Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Katende Joseph mufune ofune intaneti gyekolereko bagitusuubizaako wane Kampala batusuubizaako wifi mu kibuga Kampala yagitusuubiza paka nakati tukyakusabira Mukama. So weterewo wifi buli omu alifunye omukisa otambula koze lumusagana binyumya njala mujafune nugu okitegedde nze the only time I lost internet when I was in Europe nga ndi mu kkubo nga onogamba ntambula okuva wano paka wali buli wootuula your phone connects directly. Omuntu ng'atambudde kanyiza nnyo bw'akomawo n'asigala ng'awagira gavumenti. Kuba babiraba ebintu bino babimanyi. Kanyiza nnyo ng'otambuddeko. Ono n'atali exposed musaasira. Naye otambuddeko n'olaba ku bisaawe by'ennyonyi ng'ogenda okuggwa. N'okomawo n'olaba w'ogenda okuggwa. So funa Katende Joseph weekolera internet eyiyo agiteekeko. Emitwalo 13 installation ya bwerere agikuteera ku dduuka agikuteera ku mulimu agikuteera mu ddwaliro agikuteera mu ssomero installation ya bwerere muwagire bwetyo bwe tusobola okwesitula yeeyo mulimu gwe naffe bwetyo twasalawo okumuyamba agikuteereko ku namba y'essimu eyo ajja kujja kuteerayo internet ye Katende Joseph internet ya Airtel edduka ku speed ya kika kya waggulu nnyo eri unlimited bw'osasula leero nga 9 oddamu kusasula nga 9 omwezi ogujja. Nana Hub Mouthwash mufune okuva mu drug shop yonna ekuli okumpi n'abali ebweru ku bessimu eyo okatumye bajja kulaba engeri gye bakakutuusaako amannyo gatereere bulungi nnyo galeme kutawaanya. All right. It is Independence Day. It's a public day in Uganda. Gwali emitala wa mayanja mwenna manga gye muwangalira wano tukuza emyaka 62 olunaku olwaleero kuva Uganda yafuna ameefuga 62 years. Naye nga tetunabakoma wane waffe tsoketu olugambo lwa president wa Cameroon lutuufu si lutuufu. President wa Cameroon obutuufu bwe n'obutali butuufu bukyabusibwa Paul Biya akwata kifo kya kubiri mu bakyasinze okuwangaala mu bukulembeze. Akulembedde wa Equatorial Guinea myaka 43 ono yajja 82. Paul Biya yajja 82. Ono amusingako bw'abadde 82 amusingako nzo mwaka nga gumu. Okay. Ono 43 owe Guinea. Hakati awo kitegeeza abasatu bate bali wala nnyo. Era muli awo. Owa Paul Biya akafugira emyaka 4. Olio owa Theodro Obianga Ngwema yakafugira emyaka 4 mwezi. Mukyakaabya kajanja. So kakati buli akaaba okyakaabya kajanja. Kikyalina ebyokulabirako bingi. Thank you very much. Ati Paul Biya ku myaka gyana gye yakafuga ya ayina emyaka 91. But when people get tired, nze bwe mbagamba ati nonkoyo kola kyeka munsekerera. Any people out there bagamba ne banna. Ono mwana asaaga. Ono mwana The guy is 91 years. Kakati ate bali abaana mu 3 bakyakaabya kajanja. Kuba yalina 82. This one is just old. This one is as a person is old. Nebbanga lyakamalawo tono. Kakati ono ate dene ate myaka kati. Kuba oli waba wa 91. Ono wa 83. Asobola okubavugayo emyaka emyaka 10 rasita ajja kumalako emyaka. And ekisinga was kati mwabaawo wano emyaka gikyali mitono emyaka gikyali mitono tali musa egy'okufuga n'egyo 38 n'egijja 7 mu owai buli omu agyogera bubwe kuba naye yennyini date tazijjukira eno ya 15 Septemba baagirabizaga atugiteekaawo nga tagijjukira so kakati n'amaanyi galina luli namulabye ng'atusomesa kalati engamba battaage basore banyabo we are still crying with giants with akajanja. So Paul Biya emyaka 91
Cameroon yagiyisizza bubi nnyonyi kwambadde bw'osomako gye bali they have the same worries ng'amawanga amalala ne president abaluddewo omu ku baminisita yagaye tetumanyi gayo ne balaba mulangirira tetumanyi kiddako akavuyo kagenda okubeera e Cameroon wano abantu kuba Paul B emyaka gy'amazeeko aba sports bakunyumiza waliwo omupiira ndowooza gwali wakati wa Cameroon and a certain country kati jjukira baserebu bano generation ene treasuringa nnyo ba celebrities being ba sports what kati Samuel Eto'o wamaanyi nnyo Cameroon and at a certain point mweno wevo eyavuga okuva eri wansi ewa bano bani ono musajja wa South Africa Marema neyingirawo abavubuka waliwo abavubuka Bobby Wine myaka awo bwebafuukirawo etabu George Weah wamaze okugukoleezaamu aba Cameroon bakaniko kufunamu ku birowoozo olaba otya wano bamuwadde awo ayise eno mu sports yakulembera ye magogo weewaabwe awo sente nnyingi zafubutudde Spain awo nebule ku Bulaaya awo akati waliwo omuyimbi ndowooza yali yabadde ono omusajja affe yakava wano mu Congo nga ye ndowooza mu bwongo bwamanyi kuyimba Eto mbweto n'amugamba wa erinnya mpola the big man is around nga atudde mu stands bw'ati alaba ayagala alabe kiriya walla biki then awo alabe ekiddako because those people are capable of assassinating you bwe balaba nga amaanyi gatwala so aludde okulabikako ebbanga ddene tatambuza mirimu gya bukulembeze bulungi ali on and off basemba kumulaba waliwo summit yasemba kumulaba kondoze Bufalansa eyo ne wali awali on and off 91 years mama ne baba kukola mu jinja you need to let the country be you as a person to rest ne wa rest anyway so kyekiri e Cameroon Paul Biya wali awo anange I think these people just want to die. Olaba obukulembeze obwennono. In Africa twakolebwa kyobula elections zitutawaanya. We are not created for elections. We are created to be governed under obukulembeze bwaffe obwennono. Era abakulembeze ab'ennono nga bw'olaba Ssaabasajja olwaleero ne bw'aba luli waabeeredde nga mugonvu. Abeerawo ne Katikkiro standing era bwe bukulembeze baali batuwadde ku independence ng'abagundi bw'obalaba Abangereza nti baali batuwadde obukulembeze nti waggulu waliyo president oba omukulembeze ow'ennono waliwo prime minister atwala gavumenti ene yawakati oyo asobola okukyuka the in the out ne waggulu nga waliyo aliyo osegera ono yeshoka buzooba abotunulire waabwe bakyusa ne waggulu kabaka abaayo ne Bufalansa baakikola nti president waggulu gyali dako kuba bond monarchies okuva mu revolution ya 1789 ziddanga era gye bali abalangira abambiki ne boto ina kyobanyonyola kwa babayisa bobi akati bokkirire Bufalansa balina president alina amaanyi ge ne prime minister abana amaanyi ge ne kati ffe mu Africa obeera president obuzibu okabo nabwo ng'okuze obeera president naye nga byonna bikyetoololera ku ggwe at 91 years gw'okyalaba security gw'okyalaba buli kintu so singa kyalibadde nti wa 91 years naye woli as a ceremonial person then no wansi wali abadduka nja tetwalibadde naye buli kimu kyonna teri akimala prime minister tagumala minister tewali ayina gwamala nontantiru gwe ng'olina kyogambye ekizibu kye tulina mu Africa ti abantu baluddeko naye be bonna mu byonna bw'avaawo bw'atippa gwe beerawo emyaka gyo gy'oyagala but empower other institutions olaba just mu families mwe tuva taata atandika okwemparinga abaana omukomu n'emparinga maama n'amanya nti singa kiba kibadde bwe kiti wabaawo ekigenda mu maaso kale byebyo naye bituwa byakuyiga kabampora mbera ado ngayagala nga tutagenda mu independence nadija ku Kenya Kenya Gachagua bigenda bitya Gachagua National Assembly yamaze omujjamu obwesige balonze obululu 280 abamujjamu obwesige
yafunye bulwana mu buna obwabagamba nti omusajja abeerewo kuba yabeetondera ku weekend yali mu church n'agamba nange find in a persons bwe mba nyina kye nabasobya mu nsonyiwe luto but bwe bagenda waliwo lipooti yafulumye mu bantu ba bulijjo ng'abantu ba bulijjo over 44% bawagira agibwemu obwesige nga bagamba tagibwamu bali 38 bebasobole so the public ne public eno before even the parliament yeah, it's against him bagala ave mu buyinza kakati ekisigadde bagenda kuwandiika report nga bwe yavudde mu ene wawetangula ye speaker weno baongeze bawereze mu naku 10 ewa akanji atwala eri senate atereze then kabwamala okutereza batandika okujja okwewozaako awe bidirira ajja kuba waliyo chance omusango okugaana okuyita mu senate ebeerayo of course ne bweba 1% eba chance naye okusinzira ebintu ebitambula omanyi mu Africa waggulu eri omukulembeze waggulu bw'aba nga mukyali nnya mu kimu tulaba wano e Uganda parliament yajjamu minisita Mulambo Obwesige ne waali ne muli shafo bamuza waali akola emirimu gye waggulu eri bomba nga mukyali nnya mu kimu emikisa giba mingi ebyokuba nti wooli naye bw'oba wattabangula ne waggulu bibawo birala nnyo so simulaba nga asigala eyawa Ruto ku notes ne Ruto ayagala kwongera kakasa bantu benti bannaye nze eggwanga nkyalirina mu buyinza tejjukira naye ali mu kusanitizinga bukulembeze bwe enju yajadde babuyuyamu kakati ayina okusaddaakayo omuntu kakati olaba osaddaaka atalina kyakoze kakati ate ono gwe bayinako ga omusajja ye kamusaddaake asobole okumalako ekisanja kyange ejjukira naye ayina mutabani weeyo wansi gwaguluminga ajjukira ono omuntu aba runmate we so what happens wamala omujja mu Obwesige kati ekyo ajja kubayinza okufuna omulala so we tuli awo bye ebigenda mu ggwanga lya Kenya omanyi omulirwano gwokya 2 tuwuliza nnyo kubanga akatabo kayinza okubanga Ruto kasomako tekaba wala nnyo yali aleeta omwejo ugamba musajja wano tewali muzannyo kale coming back here myaka 62 kuba Uganda yafuna independence but are we really independent? It is the biggest question. The question of ekibuzo no kyetugize twebuuza ndowooza okumala ebbanga ddene of are we independent? Kyeki tutwala mu independence. What makes us get the independence? Independence kuba kwefuga buli kimu obere nga weesalirawo weesalirawo mu bintu ebyenjawulo nga bw'ogamba nti ovudde wa maamawo maama we asigadde kuwa buwi magezi na kumukyalirako kyekyokka but the affairs of your house bw'ogamba nja kuyingira zino nja kuggalawo zino nja kulya kino nja kwebaka ssaawa bwe ziti maama we otegeezaako mutegeeze twazadde muwala we ali lubuto omwami yafunyeyo akamotoka tomumukubira muga tugule emmotoka oba tuweerezeyo ku ssente z'emmotoka affairs zammwe mwe muzeerwaningira 92 abaaliwo bw'onyumya nabo ne bakompeyalinga n'ebiriwo kati bakugaba ebyaddala it was just change of color ate naddala mu generation regimu eno gye tulimu yeeyongerera ddala okulaga nti independence yaffe weeri mu bigambo naye mu bikolwa tewali yadde because ku myaka 42 gye twakama 62 NRM inako emyaka 38 the rest abakulembeze 8 bayinako just 24 years 8 ng'asingako ndowooza emyaka emingi egiri consecutive ye Amini inako emyaka 9 kakati President omwe inako emyaka 9 ainako ono last pia inako President Museveni ainako emyaka kigambo ekyo kinyanguyira ainako emyaka 38 so gwe tusinga okubanja ebingi kuba yakoze eki yabaddeko bw'oba wali owadde ku muntu emmotoka yagivuge eyagivugidde 1 hour tosobola mubanja sente zimu yavuze olunaku olulamba so ono gwe tubanja ebingi kuba yasinze okukola ki
yasinze okulwako. Waliwo ebintu ebimu byotunuulira like byoyinza okukozesa ng'olupimo okakasa oba tuyina independent. Era nzikiriziganya bagamba nti olunaku lwandibadde lwakungubaga wonna mu Uganda. Nsonga ki? Okusinzira ku bintu the basics of life as a country, pillars kwe tulina okuyimirira okubogeragiranya n'amawanga agatwetoolodde n'amawanga ge twali tusinga, lwandibadde lunaku nga lwakungubaga. Nti amawanga, you've lost a lot? We've lost a lot. Actually, njogera nzibule, we've lost everything. Azawe yayogerako ekigambo we yali ku Twitter space n'agamba nti n'emyaka gyaffe we've lost, n'emyaka gyaffe tugifiiriddwa. Nti singa baali bayina engeri gye basobola ogikonvatinga ne bagitujjako walabako firimu olwo movie simanyi linnya lyayo, abalabi ba movie musobola oginteerako mu comment section awo. Movie ng'ogula budde bw'omala ku nsi, kati nga obeera n'ekisaawa bw'oti, kati ekisaawa kyo omanya obudde bw'olina ku nsi. Ekigundi alinako ku nsi alinako essaawa 1000. Kati waliwo ababbi b'essaawa asobola okujja n'akubbako obudde bwo n'abugatta ku bubwe. Sima bw'okitegedde nti nga bw'osobola okugamba nti ku nsi osigazzaako emyaka ameka 5 wano giba gyebalira countdown oba ogiraba. Ne bw'oba osobola okuba n'omwana wo n'omugabo manyi nkugabanyirizaako, kati mulimu ababanga bayitamu nga bo babba budde, ng'osanga omuntu agenda kumala ku nsi emyaka 7,000. Naye nga ze abba gy'abanne. Kakati singa ekyo kyali kisobola okubaawo mu reality, baali badde mu myaka gye tulina baali badde batandika okugitubbako so that they can regain their youthful, basobole okweyongera ebbula. Ekyo Mukama yakituyamba kuba kati oyo Paul Biya lwakubanga eyo system weeri yandibadde akozesa obuyinza bw'alina nabba emyaka gy'abalala neeyongerayo n'abanga okukyenda mugumu yeetodde kazzeeyo paka ku myaka 5. Now bw'otunuulira ebimu ku mawanga ge batunuulira n'ogamba nti those countries, the countries ziri independent. One is the education sector. Education sector 62 years later bye tusoma tukyali ku biri ebyasetingibwa. Tukyasoma zi Tennessee Valley Authority, tukyasoma basically tetunnakomawo wano. Abangereza bw'oba osoma ebyafaayo bya Bungereza naddala bakulembeze baabwe bakugamba ono eyakafa Queen Elizabeth yali homeschooled. Naye kye basinga okusooka okubasomesa is the history of England. Ekyo bakisimbako nnyo. Tebanonooza. Bino babisoma at a later stage, ebigojja n'osoma African history biki, naye owammwe history wammwe ng'eggwanga gw'osooka okusoma n'omutegeera. Bino ebisigadde ogattako bigatte. Ekyo bulaba bbe ebyafaayo byabwe babikyusa okusinziira ku direction gye baagala okuvuga. Nti kizibu okulowooza nti ewaabwe wabeerayo n'ebizibu by'endwadde n'ebiringa ebyo. Naye ffe be batuvugira ebyafaayo byaffe nti wano ffe bagira otandika otusomesa African history nga tuli ku HS. Eyandibadde asooka mu primary. Eno wansi yonna yonna bajje bapikiki basoma Luzungu, tebasoma Luganda, tebasoma Lunyolo, tebasoma Lukyoli. So how independent are we in that sector? Bwe tubanga byonna okuva ku curriculum okugenda ku bisomesebwa byonna si bya wano. Aba China n'Abamerika lwaki olowooza abaana baabwe they can invent as early as possible. Nti omwana at the age of 10 ali mu kusoma kola app because yasoma ebyafaayo byewaabwe at a young stage, n'asoma bayiiya batya essimu, bayiiya batya kino, kati yagenda okutuuka 10 years ng'alina by'asobola okuyiiya. Ffe tugenda okutandika okugenda practical nga actually abaana baviira ddala ku university nga talina kyasobola kukola. So kati ffe kye tukola mu gino emyaka 62 naddala myaka gino egisembyeyo 38, we go to school but tetusoma. You know, bintu bibiri byanjawulo. Going to school and learning, they are two different things. Nti edda abantu abagendanga ku ssomero babanga batono
naye abatono abo bagendayo bw'ogenda n'olaba quality of the products bali waggulu mukko. Naye kati guno omulembe beenyumiriza kubeera nti abantu abasinga tugenzeeko ku ssomero era ebizimbe tubirina bw'ogerageranya ku bizimbe biri ku masomero gali amakadde gabanga matono naye kati amasomero mangi galinga bijjanjaalo. So we have the buildings but the quality of what we get from those buildings is way below compared to abantu abasomanga. So duli abantu abasomanga bagenda mu ssomero bali batono nenga bavayo na quality. Naye era abantu bangi university zitikkira day in day out. Niyo mwana omuleetawo nga yasomye omuleeta buleesi wano nga yasomye mass communication. Report yafulumya abagenda otuula ebigezo guno omwaka bayitirivu nnyo compared ku omwaka oguwedde. Kitegeeza bonna bagenda mala bayingira university and bonna agenda okuva ku university nga kikyasobola okukola. So ekyo kiri awo bali mu 1.3 million. Kati bw'ogenda ku how expensive education is ne vis-a-vis the results nti omuzadde atunda buli kaalina n'aweerera omwana naye omwana agenda okuva mu university nga tasobola kuzzaawo yadde quarter of omuzadde kye yatunda. Okimanyi ekyo nti omuzadde wo ng'aze atunda bintu by'alina akusomese ogenda okumaliriza nga tosobola bizzaawo because toyina mulimu gugenda kukola ngusobole kubizzaawo. So awo education kigezo kigenda eri gwe atulaba naawe omuwagizi wa byonna ebigenda maaso. When you go eva ku education kati yammwe gye mupimira ku luzungu lw'omwana manyi mune abantu kasita omwana ayogera oluzungu abasoma bulungi asomera walungi akaana kagundi kagezo bakasomera koogera oluzungu neerabira nti oluzungu it is just a language. It's a language. Abaana kati bagenda kusomera ng'ewaka baloogera. You get so kakati because now tubeera mu society twakyogerako wano neighborhood yange erimu Eritrea erimu Abasudani nze ndi Muganda omusajja Munyankole ne tubulwa language egenda okugatta omwana. So what we do is we speak the common language that is English. Omwana agenda okuva ewaka okutandika osoma ng'oluzungu aloogera olumuli ambabikira bannange Haffy omwana yamutwala mu ssomero ki omwana afuwa oluzungu. Naye ogenda okumaliriza kakati bw'ogenda ku malpractices abantu bangi balina empapula compared to era ezo statistics ne balaba kuwa ku bantu abalina empapula degrees and what have you. There are very many but fenna it's a public it's a public secret nti abantu emitendera mwe bayita okufuna empapula ezo kyova olaba bw'ova wano okugenda ebweru w'eggwanga empapula zaffe teziholdinga woto oba olina okuddamu n'osoma. Olaba abavuzi b'emmotoka wano babuuze bw'oyigira wano okuvuga emmotoka bodde eri basobola kuzzaamu kuyigiriza. Kati empapula zaffe eza university just recently twalabye nti abasimanyi abasoma mwena diguli zammwe tezirina kiddako. So eyo empagi emu. Are we independent? Kati awo. But what happened? Nawulirako wa president abenjawulo, nawulirako Kagame, nawulirako president Kyo Kenya Uhuru abasomera kwano ku university. Bakibaki basomera wano Kagame no gayi Kabira. Kabira yabeeranga awo Makindi. Abantu ba migrating nga okujja wano okusomera ku Makerere University. Era nga baba tefugika nga abantu bave Kenya bavaludda okujja ku Makerere University. Mweje emirembe bagunde basomera bakidde makobo yawe basomerayo. Ne kakati okubanga kati gundi empapula za fete cha karinga ya damazi. Ofubutukano n'ogenda n'otunulira ekifo universities zaffe mweziri. Just abantu they just go to attend ne bavaayo ne ogenda okumalizanga. So independence esito olunaku lwaleero lwali badde Lwakukungubaga. Migration y'abasomesa eva wano okugenda ebweru. Bw'otuuka ino abasomesa be basomesa okwata ku mutwe n'oyagala n'okukaaba amaziga. Nze waliwo ekintu ekinnuma. Ngamba kale we namalira oba kale kinene nnyo senior 6 nali nina magezi. Nali nina okumanya omanya amagezi n'okumanya byanjawulo. Okumanya kwe mmanyi ssaawa zino. Nandibadde efu bagenda kuki. Singa wamanya singa by senior 6 singa wamanya. Naligenze n'ensoma ebintu n'enkola ssente. But now we are waking up at a later stage. I know I have friends who are abana bagenda with all their degrees and all what bagamba Africa tugenda.
Kyoba nze nkubiriza nnyo abantu omuntu oba yandigenze ne ku university ng'asoose kukolako n'osooka ojja mu field eno n'okolako n'omanya okusinga okuba n'otagenda kukola bikoosikoosi biri waggulu ebitalina makulu omwana akubuuza naye nokoosi genda kukola naye eri abasajja basoma nga nibye basoma bibawa ssente they are in production neffe wano muganda wange we are in theories ezaggwako nedda botunya abantu rates kwe ba upgradingira curriculums zaabwe mu mawanga ag'enjawulo ffe tuli mu katemba kati awamu so it's just fine twandibadde mu kukungubaga twandibadde tetulikanga tuli mu kujjaguza twandibadde mu kukungubaga then tugenda mu employment awo seetaaga bannyonnyola lwaki twandibadde mu kukungubaga seetaaga bannyonnyola ebyo tuzze tubiraba ne census eno yadde ya Kibogwe. Actually, by the way, before I go on, njagala kwebaza aba UBOS, Uganda Bureau of Statistics, omukulu Chris Mukiza ne muno Vincent Senono, njagala kubebaza. At least mwe muvuddeyo nga basajja bakulu and you owned your mistakes ne mugaba n'ensobi zaakolebwa mu census. Twagere tufuna data mugatte eno wakati awo mistakes nezibeerawo mwebale nnyo abalala bannamwe beekaza bwekaza bannamwe baba banoonya buli akyogerako ku TikTok okumusiba na ku social media ne the guys came out and owned their mistakes. So mbebaza naye it costed us a lot of money and the integrity and the trust in that report. Wakati sawa zino report nzibu ya kulifalingako ngo ina byonyonyola n'ogamba okusinzira ku report ya 2024 mugenda mu kooti baso okusoya ebibuzo n'omaliriza nga nzibu yikati ya kujja kaditi. So kakati employment levels ezo tetwetaaga census tetwetaaga report ya muntu yenna kirabwa n'ayonka nti tetuyinaawo independence yadde n'emu nti abantu obwetwaze baatuleka ne bagenda naye tudduka tubagoba bannange muyimirire mutuwe ku mirimu muyimirire mutuwe ku mirimu e Canada mutuwe ku mirimu mu America mutuwe ku buli muntu e Uganda wano buli muntu kati atanafuna kirowoozo kya kubomba anaatera okukifuna abaakifunye omuwendo mungi n'ababomba omuwendo mungi. So why would we celebrate? Twalibadde tuyina we tuwekukumye ate nga ne bagenda si byebiri awo omuntu byogamba bw'olaba engeri abantu gye bayingira bw'olaba conditions zebakoleramu naye bagamba at least kantobe naye nga nnako enfunawo. So twalibadde neyo point number 2 twalibadde tufuna we tudda bw'otunya ssente abalina emirimu ze tufuna versus our counterparts in other countries. Musajja ngamba gwe agamanyi ebintu byoyiya ku mpewo singa tomanyi gwe copyright y'eddoboozi lyokka simanya biki olina obuntu bwokola navaawo nangamba kati olaba simanyi producing amoni gomanyi sente ba producers ze bafuna because the producers are the brains of the programs. Ne gomanyi ba producers ze bafuna kati naffe abayina emirimu sente ze tufuna tukola chokamba be batono kubatalina kati nogamba nze olaba mbasirina lero mmeka lero mwenda nkusiba nti twachali waina musala gwa September kisoboka kuba gwa September twagulya dda abantu bali musala leroni abalala bamaze emyezi 6 ku 7 tebasasulwa kyokka tebasasula naye tebasobola kuvaawo kubanga ati at least they are hopeful why ati nina gwe manja bwe njirayo bweti nanjo kyaye gumu I know kuba waliwo munna ate yata ina na kalimu. So kakati naffe abalina tetuyina insurance sente ze tuyina zitutwala enkya era nakubuuzaako wane ekibuzo negamba fenna abagamba nti tukola just bantu bameka gwe basobola okusala ku mulimu n'osigala mu bulamu bwo for the next 4 months nga toyina kyosazeeko nga bw'obadde ng'ennyumba okyagisasula n'ogisigalamu n'osigala ng'ewaka bakyalya nga babadde balya ng'otambula nga obadde otambula ng'odigida nga obadde odigida osabirira to this time emyezi ene osobola okuba ng'osasulako akazigo k'omusajja kyokka
ebisigadde bya binayiya maama anatika ekifulusi nakijja mu kyalo nakuweereza emmere nati sosasule ye emyezi n'egya rent just najje egitasobola akola yenna wootudde simayo ba wali okirowoozezaako nti just emyezi egi ne bagamba nti gundi bamusaze covid basalako abaana people went into depression kakati point y'olwalero twandibadde tuyina we tuli nga tukaaba maziga nga tukutte abalokole tuyina bwe tukwata bwe tuti nga tuli mu shakara nga tetuyina na budde bugenda busiya ekiddako ekonome yaffe ekonome tugibale mu bintu bibiri ekonome ze sente eziyingira zetukuŋŋaanya wano n'eziyingira okuva ebweru w'eggwanga kakati kanesibe nnyo okuziyingira okuva ebweru w'eggwanga what are we selling on what is our share on the international market fe abali independent kiki kye tulina kye tugamba nti abachina batunda kino era balina be bamanyiddwako Abamerika balina bye bamanyiddwako nti Ababrazil balina bye bamanyiddwako fe what are we known for as an independent country? What are we selling on the international market? Slavery. So ati kati kitegeeza mukyusa akabonero k'eggwanga muteekewo kadaama nga akutta olweyayira bwati because that's what we are exporting. Mututeekewo made nga akutta olweyo twerange ng'eggwanga erisinga okuba ne ba maids abangi. Sina maids ne bana bagenda mu diaspora countries bano. Era bonna tugenda ku kyeyo. Naye ate abo be batono abagenda okubulaaya. Naye ekiri awo mu ddungu awo. Other countries are bonna tubateeka wamu tufune ekyeyo tukole ekisimbo y'ekyeyo. Because that's what we sell. I swear largest than the market. Tutunda bantu. Kakati twawukana tutya ne before the 9th of October 1962 where our brothers and sisters bwe baateekebwanga ku mmeri ne batwalibwa ku budde. Wali babasibanga enjegere wano tugenda tweyagalira. Oh, enjawulo eriwo. Just packaging ye yakyuka. Nti lulimu abaleetanga. Wali byalinga mpaka wano wesimira n'okabano kale bakukusa ne bakuyise Kenya nga nayo gama muntu wale ngenda fiira wano. Muntu wale. So, economy yaffe gobo ogitunulira bwoti. Nabadde ndaba yadde Kayemba Solo nga nnyonnyola sente ezibbibwa mu economy yaffe muno. Osirikira bwoti n'ogamba waayi. So, tetulina kye tutunda ku international market. Tetulinaako yadde ka share ak'ekitundu. Ne mwanyi gye twesibako twakajje tujje tugitandike. Yali yagwadda taba kubeera Ssaabasajja kulengera wala kugaba nange muddemu emmwanyi. Tetulina kye tutunda ku international market kiri awo kiri serious. So, economy yaffe eri ku mavivi. Kano tubeerenga tugitunda nga tugifuna nam just tutwala butwasi faba singo giri menye faba singo funa kakati. Okitegedde. Tutwala beans, tutwala mwanyi yennyini. Kyokka nga twali badde tuteeka wano tunatuuka eri ku industries. Ne tuba nga tutwala gwe bintu bimeka byojja walabyeko America ng'etuguza wano raw materials. Batuweereza finished products. Neka product ogenda okakwata bwe kati ng'okwata ka socket kamu bwe kati ka socket ka just charger ya kasimu ya mutwalo ku mitwalo 3 ne kilo y'ennyama ya mutwalo 1.5 kilo y'ebijanjaalo teri ku 2.5 ne omusajja afulumya kacharger kamutayina wa kalima nti enkuba egenda kakuba tayina just ateekamu magezi ne raw materials ng'ezimu zakozesa azijjeno waffe at a very cheap price. Economy wise ebbanga libatuwoledde bw'otunulira ebbanja lya Uganda tulina kubaako we tutudde nga tuli mu kukaaba amaziga amangi ennyo nga natukulembedde mu kaaba ye president waffe. Ne we are deceiving ourselves mbu tuli mugundi. Bwe tugenda ku mpagi eddako health sector bali abasigadde waggulu ziri empagi tulina okuba tulina we tutudde nga tukaaba. Kati bwe tutuuka mu health sector tulina okuba nga tulina we tugalamidde nga batukuba mbooko nga tetukoma kukaaba bukaabi nga tukaaba musaayi si maziga because ate awo wo nalabye
yabadde monitor wa Kosajjo bakubye omutwe nga bagamba abagagga bafa nnyo kati okusinga abaavu. Mbwe abaavu bawangaala ate okusinga abagagga. Akati kinnyonnyola lwaki abaavu bawangaala nnyo kati. Abaavu bawangaala because twaguba. Twakkiriza ddala abaavu abali mu byalo twakkiriza ntuddayo mu mbeera yaffe ntugamba tujja kulyanga bukatunkuma, tujja kulyanga emiyembe ku kyemisana, tujja kulya ebidoododdoodo, tujja kutambula. Basically obulamu bwaffe tubukuuma nga tetutegedde. Tetukyakina kyetusuubiza kyamaanyi because n'okusuubira kutta. Meesuubiritta. Because when you lose hope, you're worried. You're being busy. Kati bote bakyayina ssuubi. Kati ekijja olunaku tebalina birowoozo talina kyasuubi. Kati abagagga ate bo bafa kuba nti balina kye basuubira. Balina bye bakola. So kakati bye tulya bye tukola ki health sector yo kapuuti. Yenna agiwakanya alowooza nti health sector basobola okuwa statistics mbwe ekuze emyaka 38 versus 24 egyabali. Mbulirayo omukungu wa gavumenti gwe bajjanjabira wano. Ab'amaanyi. Era ombulire oleete emirambo eminene mu gavumenti egifiiridde wano versus egifiiridde ebweru w'eggwanga. In the last tuli myaka 38 bano gye balinako egy'amaanyi. Bino byonna tubibanjabbo kuba be baluddewo. Kakati awo wafu ddala tulina okuba nga tulina we tuli nga tukaaba musaayi. Ennaku zino otya n'okulwala omuntu yenna bw'alwala ewako sooka mwegaya nkwegayiridde tolwala. Nkwegayiridde lwaki olwadde nagamba kati. Kala nawoze mu kulwala ibana azifa omuntu yeetuma. Just ogenda bugenzi kusima consultation sima biki amawanga gayina insurance policies ezifevalinga abantu baazo. Fe wano nomala obuuza percentage y'abantu abalina insurance. Just a percentage. Ojjako ab'amaziga. Waliwo ne bukubanga sente zirina ezikujjanjaba naye nga akujjanjaba taliiwo. So simanyi lwaki tujaguza. Twalibadde tulina we tuli nga tuli mu kukaaba maziga. Bw'ogenda health sector sijja girwako ekyo kyo naye nga jjukira nti abantu abalamu be basitula eggwanga. Teri mukozi mulwadde. Mukozi omulamu yasitula eggwanga. Tugende ku transportation eyo mpagi ndala. Transportation ziri mu gundi nnya, tutambulira ku ttaka, tutambulira ku mazzi, tutambulira ne mu bbanga. Ku ttaka tuyinamu road transport ne rail. Kakati independence mu transport eyo eri luddawa. Tutandikire ku b'emmotoka. Bw'okwata enguudo z'abali abasajja ze baatulekera quality yaazo tugatte ez'abazungu ne giri emyaka 24. Kwata enguudo ezaaliwo ebiseera ebyo zaali ntono nesooke tugende ku quality yaazo versus enguudo ezikolebwa kati. Fe abavuga emmotoka buli mwezi olina okubeerawo ne ssente za shokabuzoba, olina okubeerawo ne ssente z'emipiira, olina okubeerawo ne ssente z'emmotoka ng'eringa gye balundiramu obukoko. Koco tula mmoloka y'omuntu nagamba bireke nkyayina gye ndaga mu byalo eyo nja bikanika lumu nga nkomyewo. Kati n'ova ku nguudo kyokka n'osanga owa traffic ng'ayimiridde wakati mu kinnya n'akukuba omukono ng'akubuuza pamiti wakati mu kinnya. Era nawe we baayiga we bayimirira kuba bamanyi mu kinnya ojja kuvuga mpola. Entono ezikoleddwako teriyo ze tukola nga ffe tuziteereddemu ssente. Ezisingadde batuwola mpole gwomanyi eggwanga nga batukoppa oluguudo. Zena ziri mu Kampala Metropolitan paka mwaka 2005 zena bagenda zituwola. Bagenda zitukoppayo. Kyokka ne bazitukoppa ate era ssente ne bazitesuzibba. Oli nabba oluguudo lulamba n'akuliita nalwo n'ateeka wali ekisawo ky'oluguudo ne yeeyongerayo. Mwata muna madusa sulanga ebinnya bizzemu repairing. Nga mukoka alweza alututte. So kati bwe tugenda mu gaali y'omukka ekyo seetaaga kikubuulira. Abaana baffe bakati babo bagamba nti Uganda erina rail transport obo batwalawa. Kuba bo babisoma. I don't think even they've even seen it. Feno twalaba konga lugenderera. Naye n'abalabako era baali batono okuggyako nga wali obeera
Enga kati jato manyi lwakyenjogerako is because nakulira Makindye mu Katwe nga Lwoire eyitamu. Kati balinga bafena twasoma syllabus yemu nga Lwoire teyayitako waabwe. Bw'ogende Tanzania rail transport yaabwe amaanyi ge bagitaddemu olugendo lw'essaawa 4 eggaali z'omukka empya ze baaleese lugendanga kuba lwa ssaawa emu. Kakati kuba mwakafaananyi nga oyina eggaali y'omukka efubutuka Mbalala paka Kampala. Okuva wano paka Masaka omuntu ng'ovugidde ku normal speed etali ya kiralu olwo lugendo lwa ssaawa 3. It's a 3 hours drive. Nga tovuze kiralu wali abavugire emu ekitundu naye speed namwe ze mugendako muzimanyi. Naye ebyaddala lugendo lwa 3 hours. Eggaali y'omukka eba kubanga weeri kitegeeza omuntu yandibaddenga akola sumulula ng'asula Masaka. Yes. Nga teweetaaga kuvuga kuva Masaka otuggaali y'omukka. Nagenda e Europe because nali njalambula amanga ag'enjawulo nga mbeera Copenhagen naye nga nvaawo nengenda mu gundi Sweden ne tulyayo lunch because nali saagala mmere ya mu Denmark nga tulinnya train ne tuyingiza eggwanga eddala nga onovaano n'ogenda e Tanzania olyeyo lunch n'ogenda e Nairobi n'ovaayo e Nairobi n'ogenda gy'oba okola shopping nini nga tukozesa train just mu buddebo. Naye wano omuntu akugamba bugambi ngendako Masaka n'ogamba kati onza okumpa olugendo lw'e Masaka bannasooka nga kandawo bannaabeerawo kakati ezo essaawa nno 3 zenkubuulidde nga toyina jjaamu osimbudde busimbuzi wano n'okoona golooza ate abayimbi baffe ki ekibasuula ku bubenje naye osobola okumala ennateetaawo essaawa nnamba ogenda okufubutukamu obufubutusa okuyingira Maya nga wakamala 4 hours. Kati bw'osanga oluguudo lwabomose nga lwaguddemu ze 9 hours luli oluguudo lwabomoka abantu tebavugirako 16 hours. Bukaluma wano kaguddemu twakajjeewo gwe tomanyi yoleke gwe tuliko kakaluma baakatulekera myaka mingi emabega bazungu be baakakola kaleete kotoni omujjeeyo katulemye okukola kamaze kutandika kulaga nti no basebo ne banyabo bwe mutantamba luma ne tukeesonyiwa kakaluma kamaze kwogera nenga lunaku bakayitako era bakamanyi essaawa zino expenses okwambuka waggulu eyo tozimanyi muwendo kyokka omuntu omugezi yandibadde agamba tuteekewo akanyonyi kati abagenda eyo babe nga bakozesa akanyonyi air transport 0 batukolera Uganda Airlines bwe tugenda ku air transport nalabye wano bulijjo bazalisi be baziwaana posti ze bakola kati oziraba Uganda Airlines yaffe wano yaweza emyaka 5 omuntu newandivudde n'agamba ayagala ssente ayagala ki but she has her point okitegeera Uganda tenaweza myaka egi because they came out and apologized if really tebyali byaddala bali badde bamukuba mu court you're sabotaging your branded number kati we air transport eyo nayo tugibalekedde kwa mulinnye ennyonyi bwe tugenda ku mazzi tuyina n'ekiseera kye bagamba ebizinga tebikyagendako mbwe emmeri bagenda gikanika mbu bagitwala Tanzania gikanika sinama lwaki oba waliwo monopole w'emmeri ezo ezigenda ku bizinga because abantu eyo gundi eyo water transport yali badde eri musente kuba abantu bagenda dde in the out okugenda bateekako naye abantu tebajagala giyingira sima oba bannyiniyo bagiteekako caveat tebali giyingira tomala gagiyingira shannemye okutegeera eyo water transport yo kapuuti kati transportation twandibadde nayo tuyina akasonda nga tuyina be twasindise kaabira ggwanga lino actually tuyina biri byonna byenze nyinyonnyola tuyinza obutakaabira wamu tugaa gundi mudde mu nsonda wali mukaabire kino gundi mudde wali obalabanga you see Kampala is the capital city fenna mwe twagala okukolera being it is the capital city naye twandibadde muno temukyali muntu asulamu temwegombe fenna tusula wabbali tujja buzikola mirimu gyaffe omuntu asula Mbaale naye waliwo entambula mu ddakiika 4 abakampala because abantu bebakole batyo ebibuga ebikulaakulanye bwe batyo nti owakanyonyi dakiika 2 ng'ogudde e Kampala ng'oddayo ow'amazzi nti
gwe naye n'ogamba muyina emmeeri emu mbuno esimbula ku ssaawa 8 n'etuuka eri ku 11 kati ate awo teddamu kati muyina girinda nkya ssaawa 2. So what happened? Business zirina okutambula. Walibadde nti ono asimbula 11 n'oli nga bw'olaba taxi mu paaka tewali w'ofunidde ekirowoozo w'ogenda naye okufuna ekirowoozo okugenda e Kalangala olina kugenda ssaawa 8 oba simanya ku makya 2 kyokka ne mumala essaawa endala 4 muli awo ku mazzi mutambula. So we are losing a lot of time and a lot of money mu traffic jam n'obutabaawo ntambula eri kuba essaawa ze tumala omuntu akubira bukubize simu nagansanga wano ku Serena novuga emmoloka ate n'otuukawo nga n'ogenda agenze. You've lost fuel, you've lost time ne business ogirosing vuddewo. Tugende mu bikomekkereza livelihood yaffe nga abantu. Are we accessing the basic needs of basic shelter, clothes, medicine twamwogeddeko eri waggulu ne education twamwogeddeko eri waggulu. Basic life zogamba nti kale ebisookerwako abantu babifuna mu bulungi bwabyo. Bwe tugenda ku ngoye tukyayambala mivumba. Tukyatumya muvumba kabisa. Engoye empya wano abasobola okuzaafodinga batono. Ate nazo nga zivaawa bwerwere suuti owulira nyambadde take. Nyambadde suuti endala zivaawa. Nina embaga y'omusajja gye nakola yali muzungu nga MC. Nenjogera oluzungu lwali lungi nnyo omuzungu n'anyumirwa. Nangamba I come in from Turkey. Next year when you're not busy I'll invite you to Turkey so that you can be the MC of my wedding. Actually yazze kukyala kuno kwali kwanjula. Nayogerera kwanjulwa mukazi we naye muzungu simanyi bwe bakikola kuba nti family y'Abaganda ate yebazaala. Kati nengenda nenjogera oluzungu. Ne bansuubiza next year okugenda nkola obwe musiku mbaga ettaki. Ne maama omugole yali agamba oyo atunga masuuti ettaki. Kati awe tuli buli kimu n'engoye bakyazituweereza. Bw'ova ku livelihood tugende ku awo byetwa bikwasa Mukama Katonda kasitookeesa industries poteya kwa industry nakyo kyamaanyi nnyo production wise n'ebiringa ebyo. Industries basembeyo tulaga za muntu sekinoomu ate za muntu ali mu government ezo abantu babujjo zonna zaagwa. Production houses zonna zaagwa. Eri mabega ebintu ebisinga twalina Sembule wano kapoti. Kati omulembe ogwo gonna ogw'abasembuule gonna kapoti. Bw'okeera wano n'obuuza abantu bameka abali mu manufacturing. Kuba manufacturing yetuzzayo eri tusobole okufuna fair share ku international market. What are we taking outside? Tetuyinaawo. Kati abo twali badde bakaaba. Then lastly, energy and technology. Amasannyalaze baguddewo bagiyita batya eno gye baguddewo waggulu eyo. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege bagiguddewo yayongedde amasanze ku grid nayo batukopye enkoppe batuwoza empole eyo damu gye bakoze yetuwa amasanze batuwoza empole. Because if you had to celebrate the opening of such a dam, kitegeeza bbeeyi y'amasannyalaze egenda ku naye tesobola kukka because tulina okufuna ssente zetuzzaayo. Sina kindi okweyongera. Bw'ogenda kwani yagikoze abagitukopye ate batuweerera kugamba tulina gasiya mungi nnyo. Amasanze bw'otuuka wano tukyali mu mulembe gw'amasanze gagenze. Seriously, which serious country mweno generation ekyalina omulembe gw'amasanze gagenza nde government nebeera okay. Munsi eziri serious kuba kati essaawa zino nga toyina masannyalaze you cannot produce anything. N'abantu ku Nassaloodi awo basobola okugenda 2 good days. Yes, ate kasita tegabaako ng'ekizimbe kyonna kiggalawo. Byonna nga biggalawo toyina kyakukola. Ne rent tazikira. Nze my sister akoleyo yaba printing. Tumaze nakubiyita tulina amasannyalaze Kampala wakati. Nagamba leero sigenda kugenda Uganda dda banankubira. Naye ng'ate era Road ez'ennaku 2. Kati bwe gaba gagenda ku Nassaloodi wetukimanyi nti minance bu generator ne bukaba nayo tuuka wansi eyo bu generator nga bukaaba kati n'owulira omukka gwe bassa. Kati amasannyalaze kati wegagenda ali kazimbe kange gwosigala weekalembiriza bwekalambiriza naye webuzibanga oggalawo. Ani agenda obbeerawo nga tewaliiwo music nga tewaliiwo byakunywa binyogoga. Kati teeberezaamu abasaluuni abaliwo.
mwena mwonna waba waggale nga muli twogera mu kibuga Kampala exactly kati ekabira Maido ndonga jegali kati energy now twade to celebrating independence ya Uganda naye Katikkiro nga ayogera ku bulungi bwansi okusimba emiti naga lwaki amasannyalaze gakyali ga bbeeyi recently mukwano gwange yajjeewa kati ngamba tulye akatogo ngamba kawomera bijanjalo bikalu si bibise ebisi biwoma byava konse bakome sigiri tebafumbira bijanjalo ku gas nangame ne Haffy lwaki togula pressure cooker mu dakiika ezo ebijanja bigenda kuba biyidde nemwa pressure cooker njisa kwaga amasannyalaze tekigenda soba kawo bakome sigiri kala tuli kwe confusing amanda gatwagala otema kokozesa tukuma obutonde bwansi ate ogeetaaga okufumba ebijanjalo because when you buy a pressure cooker esanyazo olaba amasanze gadduka tebigakwatako just nembeera omutaddeko mataala mutaddeko ki naye unit amasannyalaze gakaaba naba nataddeko unit eggulu kakati omwana agenda ateekeko ekigere ky'entobe ekijanjalo goma ekinaddako so kakati we tuba twagala okutaasa obutonde bw'ensi miti ebirimu masanze galina kukira so energy wise twagala obategeeza nti tuli mu maziga finally IT yempaji kati essaawa zino ensi zonna ez'amaanyi kwe ziyimiridde era bwe baba kati ensi bwe ziba zeewaana tezikyewaana kuyiiyaayo nnima mpya beewaana kati kuyiiyaayo kyuma tekinologi mupya nti mu tekinologi kati ani asinga tigundi yasinga lwaki ayina be bakola essimu eri portable simanyi ekola biki walabye balese iPhone 16 n'omuchina yadde mu China oba mu Korea naye wali n'akola weeyiye ng'evuganye eno n'amawanga amalala galiyo gatakula mutwe kakati gundi bwaba yalese essimu bweti ffe tuleese eki gundi akola emmotoka bweti ffe tukoze eki ewawo movie gye nalabyeko abakoze babuyita bata robots bukolanga ba maid ewaka okasetinga biki byoyagala literally nga kyatayina gwe mutima ng'ogwaffe ne buli kimu akikola ewaka kati ezo movies ebizimu ziranga what is coming in the future yes fe technology tuyiyaki bagamba gundi yayizi because you see now with that what are they kalaga nti waliwo baggayi bagenda nga balina ekizimbe kye bazimba naye nga labor bali slow ya human beings ne bateekako zero ekikana kamuvi omwabadde omugayi yakegadde because now technology jalaga kale wadde balagako side enda we munepanka abakyala nako n'omuli mukazi olongo bakoze kalungi nnyo wadde balimba anti kalungi kande kalungi nnyo olaba tugoba ba maid alesegedde n'omukyalo obujja yesebo kakati mwesha walese yakakadde kadde so kakati tuseka naye bottom line nga tumaliriza buli muntu wolinga oli munna Uganda funa at least ezigali yiye olikabi okabe ku lugwanga lino tewali kisanyusa tewali kisesa ne sente ze bakozeseza okukola omukolo gw'olwairo naliko ne descending ambaga sente ze bakozesa mu census twali badde tuzikolamu ebintu ebirala ebajjalaga new apologistic buli kimu mu kipoliticizing ng'eggwanga twetaaga okubala biki twagenza okumaliriza nga kye nabagamba kyennyini sente tezirina kye zaatuyambye alipoti Gasia mwerere it failed to make sense kati nezo sente z'ebusiya singa bazikutte sente ezo ze bakozeemu omukolo gw'ebusiya kuba emikolo emikulu giri busiya yonna budget ne bagenda ne baali bakoleddeyo ddwaliro ne baaliyo sasudde misaala gy'abasawo independence twali badde tugimaze nga Batanzania bakola ne tumanya independence bekulizibwa busiya kale babagikoledde eddwaliro nekibanga ekijjukizo kuba nkubuulira tewaliyo kiruma mulwadde oba muntu yafiiridde mulwadde kangwa kiri kiruma mulwadde yafi nga gwe kuteeka mu mmotoka y'emitwalo 2 n'ogenda omulabeko nga bajeti ye biru ye yeddwaliro ya mitwalo 6 n'otuukayo n'omuga lwadde nga bukulumye kati ye ki bamanja y'emitwalo 6 kale kanzireyo ngambe bakyali bange tulabe halaga asikasi singa zibotadde mu mafuta singo zifere tubuuza n'obuuza oba ne muno omulwadde omugamba
Haffy nzija nokulabako naye nzije oba nkutereka ekyekumi aga bloody ku kyekumi atojja kubozza ennyo n'abaana bo ne bazzukulu n'abajja kwabazzi nsasuleko eddwaliro ya yobula n'abakadde mu byalo temukyamala gamugulira bintu bino bye tugula simanyi omukubira n'omuweereza ssente ye nga nkalu we tuli awo so kakati abantu abalwadde b'e busiya ndwadde ng'ebitundu ebirala byonna eby'eggwanga twalibadde tubateerako enkalu ne speech eza bulijjo ze zigenda okukolebwa bagenda kutujuliza history omanyi ne tukola bwetu tumale tubasiibule bamale bavuge ziri zikabi convoy kati jukira budget kati egenzaawo just mu transportation yo kajukira buli muntu agendera mu SC buli muntu alikoze kadenge wi kati ekibuga kirimu wi ne bwavaayo obanga omuntu nga bazze okuziikirako osigaze ennaku yo so funamu akadde kaaba wa Luganda Katende Joseph mufune ofune internet gyekolereko bagitusuubizaako wane Kampala batusuubizaako wifi mu kibuga Kampala yagitusuubiza paka na kati tukyakusabira Mukama so weterewo wifi mbabuye buli omu alifunye omukisa otambula koze lumusagana binyumya njala mujafune nugu okitegedde nze the only time I lost internet when I was in Europe nga ndi mu kkubo nga onogamba ntambula okuva no paka wali buli wotuula your phone connects directly omuntu nga atambudde kanyiza nnyo bw'akomawo n'asigala nga awagira gavumenti kuba babirebe ebintu bino babimanyi nnyo ng'otambuddeko ono n'atali exposed musaasira naye otambuddeko n'olaba ku bisaawe by'ennyonyi ng'ogenda okuggwa n'okomawo n'olaba w'ogenda oggwa so funa Katende Joseph weekolera internet eyiyo agiteekeko emitwalo 13 installation ya bwerere agikuteera ku dduuka agikuteera ku mulimu agikuteera mu ddwaliro agikuteera mu ssomero installation ya bwerere muwagire bwekyo bwe tusobola okwesitula yeeyo bwe mulimu gwe naffe bwetyo twasalawo okumuyamba agikuteereko ku namba y'essimu eyo ajja kujja kuteerayo internet ye Katende Joseph internet ya Airtel edduka ku speed ya kika kya waggulu nnyo eri unlimited bw'osasula leero nga 9 oddamu kusasula nga 9 omwezi ogujja nana habo mouthwash mufune okuva mu drug shop yonna ekuli okumpi n'abali ebweru ku bessimu eyo okatumye bajja kulaba engeri gye bakakutuusaako amannyo gatereere bulungi nnyo galeme kutawaanya tubalese katugende tufune obudde naffe tukaabemukko oyinza obutakaaba physically naye mu mutima obeera ebintu ebimu bikwasa ennaku bambi kale awangale maaso moja